Leero nze kwolekera mukwano gwange Lady Grace mu nnyumba ye ey'olubeerera. Kitalo nnyo ddala, kibi nnyo. Amannya gange nze Master Parrot eyakuyimbira obuyimba bungi muliro kikompola mama w'abaana weebale kawala kato featuring Jose Chameleone n'obulala bungi nnyo 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 nnyo. Lady Grace gosobola mujjukirako oba moment kijja osobola omujjukirako gy'ogamba nti eyo Lady Grace olwasooka omulaba. Omanyi mu Uganda abayimbi obalaba oluusi oba omulabira wala naye kye mbadde mumanyiiko kubanga nze following abayimbi bonna mu Uganda abadde muyimbi ayina omutima ogwagala okukola ate ayagala ennyo okuyimba ate ayagala nnyo n'abawagizi nga bw'omukubira essimu n'omugamba nti waliwo show ajja n'akola nga ye teyekkiriranya ng'abakyala abalala abadde abeera available omwetaagira okuperforminga okukola. Namulaba wayise emyaka ndooza nga we yakolera hit we namulabira naye nga bw'omanyi omuntu waba alina hit emirundi egisinga tomusemberera naye mu myaka nga ebiri emabega twali ffenna katosaawo nga mu biseera bya lockdown nga bagenda kuggulawo awo twali ffenna side ze katosi twalinayo performance ng'ayogera bulungi era ng'ayagala era n'aŋŋamba nti ofuna time ofuna obudde onkubira ne tugenda ku show ne tuperforminga nze wendi yali ayagala nnyo okukola bambi. Abayimbi b'ennaku zino abaliko bakitwala nti abaaliwo mwagwa. Lady Grace ku level gy'abadde kabadde alina hit ate ebadde tevaamu bibala ng'abakozesa nga ringtone. Yes. Bwe Paul ng'otaddeko n'ennyimba zo Mr. Parrot avuga. naye abayimbi temuzifunamu. Omanyi ensi erwawo okukyuka ne wabeerawo abagezi abagirowooleza abagezi kale abantu abaagala ennyo music kati ye time tutandike naffe ofuna mu music waffe tusaba abekikwatako nga ba member of parliament ba members ba parliament tusaba n'abagagga ba MTN Airtel tusaba ne bano bonna aba TV aba radio n'abalala bonna ku social media twegatte wamu tulabe nga omuyimbi yafuna mu music we nga tutumbula kye bayita corporate mu Uganda. Weewaawo corporate ebaddewo naye yali yadda nga tewali technology tewali TVs nyingi nga TV ebeeremu ate ng'ebeera station wamu kati waliwo TVs nyingi nnyo ne ku social media kuliko TVs. Tusaba abagezi abaasoma bakozese omukisa guno okulaba nga bateekateeka bulungi corporate eyo obuwayiro babukyuse bube nga butuukagana n'omutindo oguliwo omuyimbi asobole okufuna mu music we n'ekirala ne gavumenti nayo tugisaba esobole okukwasa amateeka eteeke corporate mu nkola kubanga ne bw'onogamba corporate ojja kukwata omuntu oba ojja kugamba ku muntu kubanga kyensinga okwagala abakozesa music baleme kubakwata wabula babasomese nti kya mugaso nnyo okugula oluyimba n'oluteeka ku ssimu oba n'olugula n'oluteeka ewaka era oba owagira muyimbi munno oba owagira muyimbi wo n'olwekyo kikyentegeeza mu kyo tebakozesa amaanyi basomese abantu batuwagidde batya okulaba nga tubeera bulungi. Ragafire tali bulungi n'akamu yeetaaga obuyambi mpozi n'ekirala ndi mu Uganda Musicians Association ebintu ebisinga oba emirimu egimu tugikwasa abantu kati waliwo omwami Disan Kasasa waliwo Nabwami Salongo Disan Kasasa mu Luganda sikirungi muyita mwami Salongo Disan Kasasa waliwo n'akakiiko akalala kakola ku welfare kati ensonga ezo bwe ziba zizze ate be basooka okuteekayo obwenyi then kaffe tusobola contributing amabugo tusobola okulaba kigenda maaso kuba kasimu naye nasemba okuba essimu ye nga teriiko ne tuli mu UMA tukola enteekateeka okulaba nga bannaffe bagenda bulungi abafudde ate neera ne bano abaliwo okola enteekateeka okulaba nga bafuna obuyambi obujjanjabi paka bwe banaddamu okuyimirira baddemu bakole kyekiri kyombuuza nti nze Parrot Master Parrot nyinza obutasobola kuyamba Ragafire directly naye mpita mu kitongole kyange oba mu kibiina kyange association Uganda Musician Association nendaba nga ate naye munnaffe abeera bulungi era keninawo konna nja kuba nsobola okukateekayo tulabe nga bateerera bannaffe abo bambi.
Yes. n'abayimbi bonna bonna bwe bafuna obuzibu abagwa ku accident abakyali mu malwaliro. Yes. Omuyimbi ali eyo atali muwuuma osobola muwa bubaka ki? Omuyimbi atali muwuuma musaba busabi era nga mugamba ajje tubeere wamu ffe ng'abayimbi ba Uganda tusobole okubeera n'eddoboozi eryawamu, essanyu nga lize tubeere wamu, ennaku kati ng'eno eriwo tubeere wamu, awo tusobola okuyambagana n'okubeera obulungi mu nsi eno. Kati ensi eriwo yakwegatta. By the way, ne muwuuma mulimu ebintu bingi nnyo. Tulina Uganda Musicians Association Sacco, nze PRO wa Sacco, tubeeramu ne tusevinga ate ne tumala ne twewola ssente ate ne tuzaayo ne tukulaakulana ne tukulaakulanya obulamu bwaffe. Twayiga n'okuyiga nti omuyimbi tajja kuyimbanga buyimbi wabula alina okukolayo ne bizinensi endala. N'olwekyo bintu bingi nnyo byotufunamu nga tuli wamu. Jjukira Abaganda baalugera nti agali awamu ge galuma ennyama. Mr. Parrot, Yeah. nga tukyali ku mulamwa gwe gumu. Yeah. Ndugga ekikola kye yakoze. Kyabawadde ekifaananyi ki? Kyatuwadde nti ekisookera ddala yatulaze nti ali mu mwaka obuntu, nti muntu. Ekyokubiri ne kituwa okusoomoozebwa nti naffe ffenna ng'abantu embeera eno bw'eba ebaddewo tusaanye tweyise bwe tutyo. Yeah. Famire ya Limpower agiwulizzaako. Nga bwe nkugambye ensonga zonna tuzikwasiza mu association. Singa nabadde sirina association, nze omu ku bandikoze buli kimu kyonna era bwonna nditegedde ddala nandigenze ku kifo. Naye nabadde nkiikiriddwa mukyala Fina Masannyalaze wa UMA, nga nkiikiriddwa Disan Kasasa wa UMA Saalongo, nga nkiikiriddwa mukyala Nabwami, nkiikiriddwa mukyala Sophie Gombya, abo bonna nga ba UMA. Kubanga ensonga ezo bwe busaagwawo mbuza twakola ki? Twatuula ne tugamba tukoze tutya? Tusondeyo akasente. Kati ate General Secretary wa UMA n'agenda mu ddwaliro, ne mukyala Sophie Gombya n'agenda mu ddwaliro, ne tulina welfare committee ne yeegatta wamu ne bagenda okulaba nga ensonga ezo bazikwasaganya. Amiina.